Gasimba ganeneba namawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gikwanjulira. Moses obo wa technical yenali awo kumpi bangambye omuzindalo guli mu feedback bw'oba oyinawo lisembera bangambye abawuliriza bayina sound gye bawulira eteri nnungi. Gasimba ganene bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gikwanjulira. Aisha Kabanda, Siraje Rubwama, Ahmed Katerega Msazi, Charles Womchanane Muhanga Kivumbi. Tulina abaloscope construction bakozi ba biodigester septic tank bali wali ku kulinana mo petrol station wazana bali ku 070 2800 asatu mukaga 070 2800 asatu mukaga genda yo bakuwe biodigester septic tank. Siraje ababaka bagenda kumala okulayira. President tudde mu babaka. Njagala kutunuulira challenge oba olubimbi lwoyolekeza kuba president omwogeddeko. Njagala kwolekeza parliament lubimbi ki olw'enkizo. Parliament za wano zibadde n'emmimbi wawo eyajja ultimately kyetugijjukirako kyokka yajja komo ku bisanja wawo betujjukira olwatogikwatako bano abavuddeyo eriyo betujjukira abalwanira amasannyalaze n'abasenshalinga ba ministers nti ekyo ye highlight abantu gye bagenda okujjukira olubeerera nti parliament ogamba parliament wali mweruwa yali ya $5,000,000 parliament eno bw'ogitunuulira challenges ziriwo. Eriyo mukwano gwange yaŋŋambye nti oba twagala oba tetwagala tugenda mu parliament dealing ne transition. Possibly not. It may be a transition from Museveni to Museveni. Ani awandiika nja kujjukira. But Siraje, oyina emyaka 5 ejja parliament njagala obatunuulire. Ntunuulire enejja. Ejja erimu egenda okwewuunyisa bingi mu buli sayidi. Ekisooka President ngali ekyankwanzi yagambye niwe kinaaba kyetaagisa okugenda mu referendum oba mu seeke obibiri ajja kukolako kimu ajjewo sente zino ezibadde ez'entambula y'ebweru ekyo ekyogete bannaziyisa kati okuziyisa ekitegeeza waliwo defiance wakati wa decision ya Museveni n'abantu naye ekiri obukozi bangi ekiri emabega waakyo Museveni tagama nti agala kusevinga sente ezo zigasa eggwanga yamanyi nti waliwo kabaka mu parliament abaka gwe basinza nga bafunye ekizibu ne babimalira mu ngendo ezo naye ate ababaka bagamba nti waliwo benchmarking gye tuba tugenderedde naye ekyo si kyekikulu. Wait a minute, let's also disband that. Mwagala kuŋŋamba nti ababaka 5 n'omusobyo. Yes, travel packs je ziri important bafunayo obusente naye oŋŋamba nti parliament yonna, the administration of parliament n'abantu abagirimu n'abagikolamu n'ababaka bonna osobola okuba reducing into only one thing kuloota kufuna padiem wa $5 n'omusobyo. No, we have played into that game. Wait a minute. Actually, Kanyambe Peter, Omaiji Smith is hypocritical. On average, ababaka nga batambulira mu committees. Mwebakolera. Okay? Committees ziba meka 2. Either sessional committee or sector committee. Committee egenda okujja. Enamba nga bezasigadde on average egenda kwera n'ababaka abakunukiriza 40 ku sente committee zeba nazo okutambula most likely mu myaka 5 omubaka anasinga okutambula ennyo ajja tambula emirundi egi emeka mu myaka emeka 5 ne most likely nze mbadde ku defense committee emyaka 5
komiti eyo tesawodde kutambuza half bamemba bayo nga nze omukubo mwemeka 5 sessional committee eya budget esobodde nagendako ku trip emu Abu Dhabi kakati abagala okuzisa debate ya travel nti so big nene nyonyo mu bantu tu kankule n'abalala n'abatambulira ku county central county ya speaker ne speaker tasobola kutambuza wadde abantu 50 rutinire kwa ezo sente nazo tazina so you debate ya kumenge siraje nga tukomawo it is malwa debate siraje nga tukomawo malwa debate nze nyagadde kulaga wayadde malwa debate nyagadde kulaga ekyabaddeyo ekyankwazi debate eyo eri propagated and it's deliberate. I have my problems with parliament. Eri ababaka bangi bendowooza nti twandibadde nabo eno kumuluka n'abantu be balonda be basalawo ne bagamba nti ono ye mubaka waffe nyinza okuba nga nze kibazo sandizuukuse ne mulonda naye oyo abantu beewaabwe gwe basalawo ne bagamba nti oyo ye mubaka waabwe but deliberately President Museveni n'abamuli okumpi ate abamuli okumpi bambi abamu babawujjeeka nali ne kalooli ono nja kubyogera oluvannyuma ng'olyaga nti osobola okulimba n'abantu okuviira ddala kwaku bodegaadi wo atambuze obulimba obwo eno mission yakukugamba parliament temuli president yabalwanako parliament temuli president yabalwanako kakati nammwe abantu ba bulijjo ne mu propagating gossip oyo ne mu propagating ekifaananyi abo balwanira around ekyali nti abalwanyisa Kadaga philosophy gye baleeta nti yaafuna ba MP olw'okwaba wa trips ye base area ye eyo Museveni gyatambuza kati no mukulu Museveni agamba but I have more money wana ziri nsobola okuziyimiriza but above all nze nyina nezisingako nsobola okubatambuza nga temuyise wooli that's why it comes from. So move to parliament away from the trips parliament eno first and foremost tusabe Katonda igundi zazo zigenda ku dependinga ku ani agenda wa ne on top of ani agenda wa speaker ne deputy speaker bajja kuba choice yaabwe ejja ku leadinga wa parliament jeraga kubanga ye parliament ndoza esoose okuba n'abagala obwa deputy speaker abasukka 8 ng'ate abasenga bava mu patemu ye parliament esoose okuba ne baspeaker ababiri nga luli babatawula butawuluzi kati bazzeemu bakulwanira ekifo kya speaker kati nga bamaze ekya speaker tugenda kudda ku lope okufuna baani abagenda okufuna ebifo opposition beteeka okufuna lopu committees na biki eyo nayo wajja kubaawa tujja kumala emyezi nga 6-7 nga tetunaba kufuna muntu wa wastandafuna kyakola ki kyafuna ng'omuntu eyo bweneesetolinga tufuneyo ababaka abazze olw'embuyaga nga kijja kuba twayira ebbanga okubeera okumakinga n'abapya naddala at least aba NRM nti bangi be batutta abapya nga balese abakadde abamanyi ku buvuyo n'obwangu obuli mu parliament balese ebweru ne bagenda kati bwe banaamala okutegeka amateeka agabatwala tugenda kufuna emyaka 3 ebiri nga batetereza okulaba engeri ki wawe bafiitinzewo batya omwaka gujja kuba gumu ogwa deliberations nga balengera akalulu akaddako ebyo byawukana nene baddewo binja kuba na waasi Aisha agenda mu parliament oba yensooke muleke mpulirize Kateregga ne Rw'omushana Charles oba kansooke wa Kateregga ne Rw'omushana bano ababiri bagenda kubeerayo mu parliament Kateregga olina emyaka 5
oli ye twamutunuulidde ku biki ebiri mujjukirwako kati njagala parliament olina parliament ya myaka 5 Siraja agireducinze ku bifo ntalo lwa sipiika abagenda okukulembera ebitundutundu bya parliament fo Siraje parliament egenda tuwa obuvunaanyizibwa omwaka gumu Katerega iwafeeyo abantu bewaffe bawasanga nnyo naye lumu oba omwaka gwali 7 oba 7 omukubaami ku kyalo yali agenda kuwasa mukyala we owokuna kati bano abakyala abasatu ate babasuzanga mu nnyumba emu kindoza nti mushaliya si bwe kisaanidde basala endagala bakola emirimu ne bakyala ab'emiriraano omwali ne bannyaffe balina statement gye bakola ku bbaabwe bali abakyala ono yali agenda okuwasa nga balina engeri gye bamugaya nti olababo basatu bamulemye oba alemeddwa okubamatiza ate aleeta ekijuujulu naye kye baali boogera ng'ekijuujulu sebo ye nnamwandu alimu ne mmaka kati ye yasobola okugira ki yasobola okubeerawo ne kyekireetera nze kati olw'okuba ndabye ku paalamenti za wano eziwera okusinga okwetegereza ndowooza okuva ku NRC naye nga n'akatonotono eyobote nagirabako siina kyamaanyi era siyinza kuddaawo neŋŋamba nti waliyo ekyamaanyi era n'ababaka baffe bano bennyini sigamba bano betuli nabo wano naye generali abamu nabo bennyini bamanyidde ddala nti tewali kyamaanyi kye bagenda kukola ennaku ezo tulina omukutu kwe tuli ate naayishoyo kwali naye olumudooza ababbize tabeerako omubaka omu baali wa FDC ndowooza baali bamunenya okugenda mukyala Kadaaga bwe yabayitawa emunyonyo nga bamugaa nti kati nga ye yandibadde wa Ssemujju oluvannyuma labika yafuuka owa Ssemujju ne mudobo n'agamba Ssemujju yali ankubidde ku simu Ssemujju yali ansinkanyeko n'atulistingira ebintu bye yatunda okusobola okuyitamu bw'ogeraageranya ku kibiina sente ze kyamusaamu kakati omubaka oba oli omubaka ow'engeri ye agenda naye kwenoonyeza fortune engeri yonna gy'enaaba esobola okubeerawo ebirala tojja kubimugira ki ebirala tojja bimugamba naye yadde kiri bwe kiti ate saagala kugweramu ddala suubi nsuubira nti kituufu paalamenti eno egenda kuba yankizo waliwo ebintu ebize bifika bye tulowooza nti paalamenti eyo bwe batuula ng'abasajja abakulu n'abakazi abakulu basobola okutuyamba ne babifikisinga nabadde njogera ku bali abeewaffe bakubye amasese emijwalo abantu mu Odoki ripooti baalaga engeri gye baali baagala okwefugamu Odoki n'alowooza nti balabika baatabiikiriza obwakabaka ne gavumenti ez'ebitundu ne CN egenda na ripooti y'Odoki oba oli awo bano bayinza okutuyamba ekyo ne bakitereeza ekirala kye bayinza okututereereza era Odoki ripooti bwe yatambula mu bantu basanga ng'abantu baali baagala pulezidenti wa Uganda agabanenga obuyinza bwe ne vice president babe balongo bannabansasaana era nga balonderwa wamu abasiye ne bakijjamu abasiye ne beetulinkiriza ne bakijjamu oba ekirungi eno paalamenti emaliriza bateesa ku kintu ekyo oba oliawo ekyo nakyo bayinza okituyamba kuba kijja tuyamba eri mu maaso twalabye Tanzania bwe beehandolinze ng'ole Tanzania beehandolinze bulungi okusinga Chad so ekyo nakyo kigira ki ekyo nakyo weekiri ekirala era kye basobola okutuyamba okuleetawo some element of proportional representation kubanga ndowooza okuva mu si oba yali mulamuzi Masalu Musene nga omuntu ono addiridde mu kalulu ka pulezidenti obutamuteekamu biri biŋŋenda mu nsiko waliwo omwami yali deputy minister wa finance ndowooza Makumoti yali ayogera n'omuntu omu n'amugaa nti Nyerere yali amatizza Obote nti mwami Museveni ono ne bwe kiba kimwetaagisa kubeera vice president era minister of defense bimuwe aleme genda mu nsiko nti oba oliawo baali basobola omuwa defense ate oba oliawo babagimuwa yandibawambi nti oba oliawo babagimuwa yandifunye second thought nga tannagenda mu nsiko nedde Dr. Ssemwogerere bwe yali akola presentation ye mu Odoki commission yali mu conference center
yali atulaga proportional representation nagani ne bwotandifudde okukubba obululu okwaliwo ne mu M7 mu proportional yandibadde ali guaranteed okuba MP yandifunye second thought naye bano bannalukalala ba Rwakasisi bakola buli ekisoboka okulaba nga bahumiliatinga mu 7 nga tebamanyi nti obwo obusungu bwe bamujjuza bwagenda okukozesa abakuba ebbusu so tuyinza okulowooza ntugamba nti first run up a very little opposition in parliament balime n'okuwona bino bye bagujubana ate nze nandirowoozeza nti era mu mwoyo ogwo mbadde mbiraba ne iPod ne basenkagala ebibiina ebiri represented in parliament nabo very specially elected tulabe nga abantu bonna mwebali tube nga tusobola ebyo nsubira nti reforms n'endala nnyingi bano basobola oba oli awo ezo okuzituyamba ne bazikola naye nga ebyo byonna mbyogerera ku probability kubanga paramenti zaffe essuubire tubadde tusinga ozibeeramu ate bambi baaba opposition bagenda ne baba n'essuubi ennyo ne mbaabwe bano ne bagenda ne baba compromising ne boogera oludikya era okubeerayo n'osimattuka n'osigala nga otambula nga bwe wagenda oyise engalo mu maaso Charles Romshan jukira gwe bakulaalise ebyo byogendo lokopia simanyi twakola constitution ngamba etya namba joja atujeera akabuzi kike kikulu kati the MP botunulira soul nze mvudde ku bode omwoyo botunulira soul omwoyo gwa MP aliwo leero najja n'otunulira omwoyo gwa Museveni jigatta emeringa ogwa Museveni gulinga ogw'empologoma yeeyiga netta neerya then wabeerawo omwoyo gwa MP gugulinga ogw'empisi the vulture nti oli kyeyize naye ayagala alyeko bw'okola survey ku MP 10 almost 99% bagenda mu parliament kufuna sente. It is to root the population. Tewali ntaali waina mishani bwe natuuka eri obwana obulijja emyaka 45 mbiseera by'omu maaso bajje basangawo university gye nasangawo simanyi ni yagizimba simanyi ni yazimba university hall ayaleta idea ezimba Mbarara High School. I really don't know but nabisangawo and probably generation ezijja emyaka 10 mu maaso zanabadde nga ziyina ekipaji sanga nga kyatuleese. You don't see that mu souls both ya mukulu Museveni ne ya MP. Okujja konti difference eri wakati wa soul ya mukulu Museveni ne MP. Ya mukulu Museveni emanyi kuno okunyaga kusoboka ng'olina obuyinza. So ayina bibiri, ayina okunyaga and at the same time ayina okuba n'obuyinza. Ono y'omulala MP tebumukwatako ne woga abatuule ensi yonna baginyage obuyinza bugende nabo kasita nga bakoze eki nga banyaze. M7 ayina okukola ebintu bibiri and therefore mukulu Museveni soul yemanyi nti okunyaga ataasigaza obuyinza yeetaaga amagye. He needs the army. So ayina two competing centers. Ayina center y'abanyazi naye nga ayina okusala amagezi ereme okuliiririra amagye. Naye ate nabaana bwe banyaga baleme okugumuka because waliwo stage gy'obatuusaako ne bafuuka ekizibu. So that's where mukulu Museveni is. Now the crisis Museveni gy'ayina is managing collapse. Is not managing progress. Waliwo ebiseera by 1990s nga managing recovery ngolaba waliwo recovery ejja but kati it is managing collapse. The best China wo katono nnyo kufuna loan azimbe damu. That's even not is not good progress. Kwewola loan no managing okuzimba damu ate nayo nekulema and you don't do it well. So this collapse is in the economy. Ebiseera bigenda kutuwa nga economy tekyagatta. I will give you an example. Yatadde 25% on rent income. Kati ekibazo gyokolera oba oli musuubuzi gyosula ogenda kusasula that tax. Ate ne gyokolera mu kizimbe mu arcade still koleki
osasule that tax. Ne warehouse jotereke ebintu si nayo osasule the same tax. So is now then security is going to worsen. Insecurity rather is going to worsen in my trajectory egenda kusinga na myaka etano ejekoze echi ewedde. And eneno yokakuteka ozo cameras walaba, I think you've seen how useless they can be. You yourself mukesi jiwali munga everything tubikola manually. Walo police station je twagenda munga fona twasigala tuyimiridde. You remember nga ne desk yokka is cannot even be a desk yokka ale wafe. Really neka hoko they can't even allow it even when sham. So is going to face that collapse. Kat problem je yafunye nene nnyo ababadde mutulo mu Buganda bavudde mutulo bayina okugumuka bavudde mutulo naye bavudde mutulo oba natomera bisenge oba natomera miti I don't know, but at least now they are not comfortable no tulo dulinga basobola kasitato yabakatulo. Why? Because they trust. Yes, they trust. It's called sleepwalking. Is sleepwalking or walking? Kutambula na yengo chali mutulo na yengo utambula at least katebe basembitana. Why? Abali bagamba nti kasatu yabakatulo are the political leaders nga bebogera population, and you need population yawana because it trusts. Kaste quest as a leader yebe maze ebikulekera. So the population did trust them. Kategenzo kusanga iri mu crisis. It's in a very big mess. I stay in Kawempe njagala ogendo studying in detail olabe what is on ground. It's really a disaster. Now then the third one, so this area okwante vude mutulo itanse kuweka nga kuva mutulo, it becomes a security problem. Busoga and Buganda descent yawe is a security problem. Ngabola wa Makerere University. Why Makerere University is a descent security problem is because abantu banji. There are many students in Twale, it can easily become a military. Now kuuliriza parliament we. And yes, kat this population okante erikumpi Chibuga. It can easily be militant. So obo you know kujisa placing through military means. Therefore, Museveni tagenda kubeera with another center jogenda okukolera mass mobilization in a descent. I will give an example. Twali tuyina ebimeza bikyaliwo, you know, moved them. You remember ebimeza mambo bado ekimeza Burgato, I think even Simba no mwana muchina Simba wakati yabijjawo because they had become mini centers of mass mobilization. Kat center sigade ya mass mobilization is parliament and tagenda kujikiriza. Therefore what I see in a very short period of time agenda disbanding. He's going to disband this parliament to get yes, you know, yes no biveko kungambi in the parliament yenyine tayina buyinza bwisatulula no agenda disband, and we shall be here because is going to collapse. He must save that money banoze balia zigende mu majemba yerudi use. He has to Simala ngambe already kitiskede eri byaganye and he is disbanded the civil authorities. Ne wano sera Museveni ngakiriza mugende mukole politics wali ku parliament eziretawo as a center of mobilization. So engeri jajja kwebimeza Secretary Museveni tafuka meaning. No I see it is increasing, but they are about to make him field marshal by the way. Wabanga waleta na kushimanya. Yes, hizo gwa to make him field marshal. Soka mu Uganda ya regional okere yakola revolution. Ago vyambo ya okero kati yeye ka atanise campaign njagala wa field marshal. He is going to because watandika afuna yaba mukanyugira yekigambo kati oyo naye yakikanyize. Nze boli aba he addressed his own. Abaita addressing abamuwanga. No. Abada addressing those who have just been elected. Nganabamu tebamanyi the meaning of a flag bearer. There is one from central ngatamanyi flag bearer kitegera ati abo bagamba I will disband you. He said it are wala ayogera obo mpola pala nga bali kummere nga bali nga baseka is very serious. Oyino kunonya dynamic lwacha agenda kwa disbanding this group, you have to disband it. Ampuliriza Gasimbagana ne banna mawulire wana ku radio Simba Peter Kibazo mu studios juko wanjulia tuli na Abaloscopo Constructions abazimba biodigester septic tank bali kulinana mu petrol station wali wazana 070 28 00 asatu mukaga 070 28 00 asatu mukaga. Aisha sinafuna yali mu studio
aganti eno parliament ya kirooto Katerega yamaze buli omu agendo jitunuli katotala nimusabe yali mutu by the time you are 75 olu olwokuba wano tulina wababaka babiri mwami kibazo ne Katerega n'ayogera nesifuna mwami kibazo wano tulina wababaka babiri tesamasamu yababaka bangenzi bannange mufubenga bwe musobola ku luno mulisigale n'ekyokubanga ba minisita bali 21 n'ababeeza 21 abakola semateka bano bwari omushana kalika allowance bakateekamu eyo myaka 10 egirijja mbatumye Aisha muganda wange ne mwannyinaze Katerega yatukendeze ku expenditure Katerega communicating to the chirash kubanga President Museveni yakolaga akonta jakendeze expenditure ate wena omwagira kati tenga yakolaga kugambye ekyankwanzi nti afuba okulaba nga akendeza unnecessary expenditure ngayongeza olo nawo kantandikira awate Peter government eno kuluna egenda kufuba nnyo okulaba nti ye rebranding yebimu ku byegenda okukola genda kufuba nti ye rebranding yerungi eri abantu nekyo kyeyakola ekyankwanzi. President Museveni was also speaking to the gallery eri abalala banange muloza nyonona nyo sente naye bano mubalabe bogenda okugabanya mu 500 MPs times 365 days busente bumeka bwofuna vis-a-vis the money that comes under classified State House n'abakozi baayo. So kunako kurekoleka kuba kutimba bulaba na Uganda nti njagala nyo kendeza expenditure senemeka ezigenda wansi wa State House era biche bikolebwa mu State House. If it is about state guest era corona yaje era state guest wakyalina kutambula nyo kugenda jali. So agomasiika nsano so bagenda kufokola ndi very branding nga bagazaako kugenda kulaga nti parliament mbi era kubanga nafunako inside information basindika ababaka wa parliament abasinga obungi abatayitamu tibagende ku ground okuva wano lebalayira pa bano babere ku ground okulaba nti bafuba okulaba nti bakomawo bo ku luno bafule bali ababi era bagenda kufanya okulaba ani atakoze ki bagenda kufulumya izit reports z'aba MPs buli myezi ngena ani ayogedde ani atayogedde anakoze ati era bagenda kufuba okulaba parliament mbofu. But that said, Peter, NRM if yenyo okulaba nti ekendeza amanyi ga parliament bano babanda mu NRC mwali 10 bameka wani mwele 10 bali tuvude mu parliament eyalitawera 10 the first NRC they were 37 ne bongera kwa be bayongera ku parliament yobote tuba ali 10 so kati wulira parliament yobote tu 7 yajjako 126 ninga bali balina kuba 15 including special elected members of 539 bazze bayongera parliament deliberately buli abafune eddoboozi erisobola okubanga eri wakanya executive kyereta bafuba okulaba nti bafuna engeri egaziya parliament. Leero opposition yayongedde ababaka ba parliament. Opposition erina ababaka ba parliament 19 NRM neyongera abayo abali bameka last time they are 336. Now eddoboozi ly'abantu 336 nga bo bagenze kukkiriza bukkiriza ekyo ekinava mu executive kyereta time of debate yemu house erine nakuzaayo ziri limited kiri ku record nti ebadde bane barebo MPs olumu ne bayamba ne bakola n'opposition byetakola bali bameka last time bali mukaga era ne baba disciplining ne babayita ne basubiza n'okubajja mu mukaga bokka mu house era bwe bavayo ne bagenda mu caucus. You know what happens kati ekiriwo Peter mu parliament enene bwet is that ekisooka omutajja kufuna time kusobola kwogera nze ndaba nga tujja kubeera nga tulina obutali bumativu bw'ababaka ba parliament bangi abatasobola to express themselves on the floor of parliament. Abasinga bagende kuteeseza ku bifugi lwakubanga mu parliament basobola kwogera. There are many. Ate speaker Jakuma Kazindalo nga akakume rightly so gwayogera last week ediwo munama zo mwezi ngana bakola ki kwogera. So tujja kufuna abaka parliament abajja kuveera nga n'okugatira koze ekitebogedde. True, there will be a lot of rubber stamping kubivuddeyo. So eddoboozi eriwakanya lijja kwogera erigezaako okutereeza nerigenda kubanga tono nnyo ng'era basigala kwogera to the gallery nenga tebasobola kuyisamu biteeso bikola ki bivaayo. Kiki ensuubira mu parliament eno nsuubira nti President Museveni mulemye okuyisayo ebbanga lyonna ku luno biyinza okujja.
addemu okwagala okubikyusa. Ekintu ky'ettaka Prime Museveni yagamba si mumativu ku nsonga y'ettaka. Tamatirangako ate ekintu ky'ettaka kigendedde ddala mu maaso nnyo nga kikyatawaanya abantu. Leero nkubuulidde beekubya amasasi e Mawogola nga beekuba amasasi gavumenti ya Museveni against gavumenti ya Buganda nga ba Museveni bakubya abantu ba Buganda ne bateeka ku ttaka ogenda okulemerako. So nsuubira nti issue y'ettaka ejja kukomawo mu palamenti neera. Ndowooza nti ebintu by'amafuta bijja kubeera nnyo mu palamenti eno. President Museveni wasembayo okubeerayo emboozi y'amafuta eriyo omubaka eyafa baga nti debate tugenda jizza wenaga nti over my dead body. Museveni agenda kufuba nnyo okulaba nti amafuta gavaayo, embeera eyinza okulemesa okufuba nnyo okulaba nti amafuta era at the end of it all ndowooza tujja kufuna another president alanakomoona kuna ddali Kyankwazi yagenda eno palamenti yamulemesa nnyo byayagala okukola. Ne palamenti ya mukaaga yagiyombesa nnyo nti bamulemesa nnyo olwa yayagala bujagaali. Ate nga nadde mpulira kuno nga commenting ku bujagaali nti efulumya amasanyalaze ku bbeeyi ya waggulu nnyo. Ate nga these are the issues basalamu musumbe bayogerangako nti bujagaali genda kufulumya amasanyalaze ngali ku bbeeyi ya waggulu nnyo. So nsubira ndwagenda kubaawo okusikagana emiguwa wakati wabaka wa parliament ne executive, but at the end of it all executive will have its way kubanga ina wakabayo banji. The best the opposition can do kuvaayo kuyimba luyimba loganga bakola kukalakasa ne babakuba emigo nga baba kubanga kululi tribal sentiments. Ndowooza nzija kuvaayo mu parliament eno. Prime Museveni yanoonya akalunga kanonyemeza ku mawanga. Engeri y'okunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda nga mu bitundu ebirala nga bagamba nti kano ka Buganda click balwanirira nsonga za Buganda era tebaagala Buganda kwe bintu byeyatambulizaako. Batuuse okunoonya akaluka obwa sipiika era bakanoonyereza ku layini y'amawanga era ab'engulu bo bagamba beesunga ku luno tinaffe tufuneko sipiika waffe naffe avudde engulu naffe tusembere ku meezi. So ndaba bino ebinaava mu reesi y'obwa sipiika eyaki biyinza okusitula CC ly'amawanga wakati mu house eyo ng'ekola ki ng'eteesa. Ekisembayo nina okulowooza ti palamenti eno ku luno ejja kuza issue ya affirmative action. Affirmative action mu palamenti kana akawayiro ke bateeka era tuli mu nsi evuga ebintu ngeri yabyo. Bano bateekamu akawayiro nti the affirmative action will be revised after 10 years. Now that was in 1995 abakola semateeka 215 yandibadde about 25 yandibadde 10 egisooka kakati ne komeda ne affirmative action has never been revised. Badde baji reviving ngabuli mwaka. Aisha closing it down. Information. Affirmative action. Mwali mulondebwa na electoral college. After review kyemwava mudda mu adult suffrage. Kyensubire kisinga ko obukulu mu affirmative action. Nina okutebereza Museveni ayinza okwagala okwongera abamaje mu parliament. Oluvannyuma lw'okukuza enamba y'aba MPs, eventually they will say enamba y'amagye eri ntono nnyo teri substantial bayinza okwongera amagye nakye bayinza okuteekako classes endala ezikiikirirwa. Last time twali tulina abavubuka balema bakyala kati bagattako abakadde mpulira abasawo Abaganda baagala kukiikirirwa. Ate Museveni akirabye nti mu affirmative action wandika nti abasawo ab'ekinnansi abekinnansi baagala kukiikirirwa. Ate twalabye nti bwe bwazze mu bululu buno wano nupu gye yabadde n'amaanyi it's only affirmative action NRM gyadde asobola okuwangula. Councils ezisinga obungi direct councillors tebalinawo obuwanguzi. Mwanga otandika kisanja kyawe. Charles ono yabadde ekisanja kya musama. Palamenti eriwo kolaki kola mateeka kuchecking executive kugaba kutunula mu mbalirira. Kati Museveni ng'ali ebusoga ewana beeta vintage Museveni ne mabaga eriko gyali naga nti mwebe mulonde yebase nze mumpeereze kasitaba nga anasitula omukono n'anazuukuka tunamukonako n'azuukuka n'alonda kye twagala yitalina buki buzibu naye. Deputy Speaker Yakobo yaŋŋambako nti no palamenti eno
teriiwo ku checking executive, eriwo to facilitate the executive. Kyovalaba eno nembe ekuula ennene egendamu gyetwatandikiddeko kabeere speaker ani ne be balonda Aisha ono nga Museveni anaakukkiriza n'ofuuka speaker n'ennamba the moment nga anaakukkiriza n'ennamba ze teri nsonga ya muggundu teri nsonga ya muggundu ekwatagana na buyinza speaker mulala yonna gy'atajja kukolako. Obolanya ebisanja Kadaga yaliwo n'olanya ku age limit ku term limit yali sekandi babadde bakyusa constitution eno ne ku sense CA bano babadde ba speaker si babadde buli speaker agenda awo obaani ebira bino bino osobola obikola nga Museveni tabifaako osobola okutambula osobola okukola ebiki ne bekituuka nti waliwo ensonga ekwatagana n'obuyinza ng'oli speaker w'NRM oteeka okukola Museveni kyayagala. Kati ne parliament teri parliament mubaka wa parliament ava mu NRM ng'ojja gisigalamu ng'era ojja gikoleramu ogenda mu parliament awo kumucekinga yeye doctrine ye ogenda kumuyambako kola byayagala mirimu gye kutuukiriza byayagala. Kakati the contradiction na Peter Wotamanyi transition mu Uganda tegenda kubeera discussed n'ebikumi ebitaano abo. Transition mu Uganda egenda kubeera mu nsonda 2 oba 3 nze kaye kumatize 1 mu family ya Museveni genda kutuula ku kyeggulo ye n'abaana be ne mukyala we ne Sale ne kuteesa abo si bano bakaterega not in a bad phase si bano bakaterega simanya Patrick simanya Lumumba simanya Mwanyinaze Namayanja simanyani abo they can be fed in mu third layer baba nyumize byafudde yes benevaawo ejagenda mu maje the top ngabwe kwali okutikkira kabaka critical decisions za Uganda one the governing authority it is NRM party it is still the historical high command obesigaddeko bameka Mungu yamanyi that collapsed now it is the family anti nagambye nti it is a family bonova ku family honorable kumanya NRM party baba gamba nti twagala mama ne bayimba amama mu myaka 3 ngijita baga nti tutumwagala ne bavuma amama ngoyizo nsibe bamuwana kati bwatuuka ku mukolo ekidaala kyonna kiyimirira ne kibengalo nga mama atuuse go forward we never get stuck on traffic except on traffic lights they are nabo baba renovating ne ba rehabilitating ne baddayo utamfu ndaba ndi wakuteeka ko nakane fira tageja na itago strategically placed ali eno ku street kakati Peter nzindaga ku comfort ze manye mirembe wejiri I have been guarded before I can walk without a gun so I know which one is more peaceful so Peter kati second layer bene gwao eyokusatu bajja kuyitayo abakadde abenaremu abakyaliwo babyogereko then bagende mu formal structure to ratify waliwo baddewo transition ne transition yinza okubeera ya Mungu no Mungu yekaya jogireta kakati transition kati abo be ba influence no abo be ba influencing a transition inside the NRM si debate egenda kubeera awo ku parliamentary awo 0 kati debate endala egenda okuinfluencinga transition bene be baddewo teri ne mu party headquarters
eri mu tribal territories. Start the trends. Buganda as a territory egamba ki? Busoga as a territory egamba ki? Permutation ezo zitegeeza ki? One, muzimbye critical mass is scaring and is influencing a decision z'abaana bali ba family members, because one, they are vulnerable, okay, to play on their vulnerability. Because bino bina byogera Aisha taka bichi kati bebasinga ettaka, are they going to nationalize land? I'm really worried. Kati beba land road bakuno, are they going to pass? Are they bagenda kwa revolutionary nyonga amini bwe yali bagandika kati ettaka lyonna lya government. So you consider Aminu as revolutionary? No, nothing. No. Yes, he's the only revolutionary Uganda has ever had, by the Rio. Thank you. Rio revolutionary Uganda has ever had. Kakati inze betunuliramu territory ne masses zigenda ku influencinga thinking ya family vis-a-vis okulwanirira ebintu bibiri, okay, survival of their heritage ne n'omunyago gwabwe okubakkiriza okugenda nagwo properly, okay, sigama tebajja kufiirako. The thinking would be nti basobola batya to transit. N'olwekyo territories nga Buganda ezina rock bed ne center of influence depending on the actors mu Buganda, they will be more critical in influencing a discussion of the family. The other trend ya population ono chasi nze jendowooza nti nkulu nnyo si eri critical, because population is manipulatable. It depends on which type of population. You see, Peter, dynamics have changed. Museveni senga teyakwata mundu kulwana, senga yupise ekyafuga. No, don't be fooled. Kenya tuwabangawo revolution. Infrastructure has never been changed. Infrastructure ekyafuga yemu Moi si ya Moi abakwata obuzi era olwaleero olaba musajja Fodinga batusenega nti batuddeyo wa Gideon, because the deeper state, the Twitter deep state ne Katerega kyagambye ne Tanzania bonna biwanyi, still the military yekyakola ki yekyafuga. Era oba ovudde kati owayaga kutegeera military bezikola mu Africa, genda Zimbabwe, Chad. No, genda Zimbabwe waliwo okwekalakasa kwani ku Mugabe naye ono ne baleete yali gwe bayitanga crocodile wa Mugabe naye kubaka enfuufu awo mu ngeri eyakatawi nga balaba muzeeyi agenda, is as worse okusinga ne kwoli. So bw'oba oyogera ku change mu Africa ng'oli ku civilian change eberawo ya mirundi ekyo, bw'oba oyagala okumanya nti nene ey'okukwata obuyinza deep state betakkiriza, genda Egypt. Moshi yafiirawo mukomera. What happened olwaleero ku bantu omu Egypt abagenda ku street kati general bagenza okwekyusa abantu bwe beekalakaasa polisi ng'ebakuba muteya gaasi n'amasasi, ate yo n'omuduumizi w'amagye kati pulezidenti aliko n'agamba ffe tetusobola kuva ku mmwe abantu, ne b'encouraginga abantu ne bajjako Mubaraka, naye Murusi gwe baaleeta amagye tegaamukkiriza. So kati wano the biggest threat ono yajogeddeko n'ekizibu kya wano nti Mubaraka bamugoba ne sisiwe. Problem joina ono jayogeddeko nti since CA ono Charles Romushana oba oyagala population tirero yogeddeyo ekitali kyagali ku nsalo kati
kakati none waffe entaputa yagali ku nsalo ya mirundi ebiri yagali ku nsalo ne tunabinyumya nga tuvudde mu studio kakati nja kubeera wano nga mukaba emiziga naye this time nzikirize nseke ngozi lina kusekera n'oyomba mushi omanyi there is nothing as good as being ignorant okola bingi kati gwe alina information ffe gye tutayina ebyo bizibu byo who cares naye gwolimba omanyi n'olwekyo mbadde njaga kugawa ono kyagamba mu CA nti mu CA twayagala tuggyewo umbilical code akalira akagatta amagye ne politics tukasaze ne kabalema up to now kenywezezza bwenyweza kuba n'ebitabo bye baali bagambye nti omujaasi alibanga akyali mujaasi taservingenga in partisan politics. We had wanted to subject obuyinza bwa president ku magye to parliament. The same people bamugisha muntu babesi je bane bagana okutuwa emije. For instance, IGP agenda mu parliament. Okay? Owa prison ya agenda. Owa majajja tajayo. Commander in chief. You are commander in chief in as far as declaring war in another country. And he is the commander in chief of all forces. Of all forces. Zilisi forces. So lwaki bano tebajja n'olwekyo ndowooza my submission eri nti nga maliriza ku bino byonna nti bano ba honorable members bano mwendi teberimba lega ffe tugenda ku discussing a transition